Ebbaluwa eyafulumye olunaku lw'eggulo ng'eva mu Ministry of Education ng'ewera abayimbi mu masomero. Sheebah yatuleetedde zino ensonga. Era bw'otunulira ebbaluwa bulungi nnyo bw'oti osoma n'olaba nga beemulugunya ennaku z'omwezi n'essaawa n'essomero lye yali agenzeeko. Naye lwaki tutuuka ku kino? Njagala sooka kwebaza government, njagala kwebaza Honorable Sarah Opendi, njagala kwebaza Dr. Jane, Permanent Secretary, abaavuddeyo n'ebbaluwa lino. Naye ate lino ebbaluwa likosa n'abantu abatalina musango. Abantu nga Victor Cruz, abantu nga MC Olo, abantu nga nze President Lanek ababadde bagenda mu masomero. Nze okuva omwezi ogwokubiri February ennaku z'omwezi nga 25 twakatambula amasomero 75 ng'ekitutwalayo kutwalayo bayimbi okusooka promotinga music waabwe mu generation enempya ejja, because bano abaana they are the future of tomorrow. Ekyokubiri ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga, tulabye abaana ku bus emu nga bazina amazina ag'ekiseegu, tulabye omuwala omu ng'alina abavubuka basatu bekola ebisolosolo. Tutunulidde omuvubuka omu eyava ku kizimbe ng'ayagala kwetta ku ssomero erimu. Ekyo kye kyatuwaliriza okugenda mu masomero. Sheebah okuvaayo n'agamba bano abaana tebamukwatako, okuvaayo n'agamba nti si buvunaanyizibwa bwe, ndooza kye kyanyiiziza bambi gavumenti. Because bw'oba oli wali nga oyina obuyinza bwonna, omuntu n'akuddamu bw'atyo n'amalala mangi ne tukiyita ego. Sheebah yali bulungi, okitegeera ayina ennyumba, ayina emmotoka, ayina n'ebivulu bingi bye bamuyitako. Obutadda mu ssomero it is okay for her. Naye kati ffe abayimbi abasigaddeyo bonna abadde bagenda masomero bafefe busi bo bagenda tuvolaba juzi nalaba ne Kabaka ku TV yayina ebiviiri ebyakala yayambala ebinu ne webuuza kati yavayo kwogera ngani tuvolaba naye yawagira munne be batuleetedde obuzibu mu industry eno. Naye nga lwaki Sheebah yayina okuvaayo ne yeetonda, yayina okuvaayo n'agamba bannange mutusonyiwe tetugenda kuddamu kukola bwe tutyo. Era nze nkuba omulanga eri Sheebah, tuyambe tutaase, come out, apologize. Kakati bwe beevuddeyo ate nge ffe kennyini ffe tukozinze kino, ffe tukozinze kino. So I am appealing to Sheebah bambi. Nalaba post emu gye yali akoze juzi ng'ayambadde bulungi. Yalina okuteekako ekigambo I'm sorry my people. Oba okitegeera era twandimusonyiye ffe tetulina only you're my John Rainbow, my only my John Rainbow. Gonjigiriza ebigambo ebyo, which means nange ndi fan wa Sheebah, music we ankolera. Oba okitegeera naye omuntu bw'aba akoze ensobi bannange tukyogereko. Gomanya abazadde bali out there abayomba ku ngeri Sheebah gye yayambala ku ssomero erimu eriri ku Entebbe Road, bwe yayambadde ku ssomero erimu eriri Esseeta. So many parents bali mu complaininga. Oba okitegeera balaba abavubuka baabwe batabani baabwe babasindise masomero balinga babasindikamu emyoyo egy'okwaka. Kati nze kankubulira amazima, omuwala ng'ayambadde bw'atyo tolaba nti ndi mulokole naye neŋŋambamu sister. Oba okitegeera kaakati gwe saasira abaana bali mu masomero. The president jaka ebiviiri oba si kyekyo nze ngenda kukwata makasi nzije nzibasaleko tukoye mwe mutulemesa kati industry mutuletedde kati otuwera tugenda kuweerereza wa tugenda kuyimbira wa essaawa zino. Yes. Buli muyimbi ayina ebiviiri ng'abinyoolanyola, buli muyimbi ayina ebidrasi, buli muyimbi ayambala bibalansi naddala ng'oli wa gospel. Zino empale ziyulise zidamage. Kati mwe mutandise otuleetera obuzibu mu industry. Mbegayiridde mugende mwetereze ebiviiri mu bisaleko. Kyova olaba n'amakanisa agamu tegabayita kuyimbayo. For starters, tosobola genda kuyimba wa Pastor Senfuma ng'oyina ebyo ebiviiri. Tosobola genda kuyimba wa Bishop David Kiganda ng'oyina ebiraasi ebyo. Tosobola genda kuyimba wa ne Mutundwe ewa Pastor Tom ng'oyina ebyo ebiviiri. Babijjeko. Era buli muyimbi sigenda kumenya manya mwemanyi mubeera ku bituuti byaffe nga munyenyanyenya gaviiri bwe muti mubijjeeko tubikoye.
Ogambye ogenda basalako. Ngenda kukwata makasi. Nga buli muyimbi wa gospel gwensanga alina ebiviiriviiri nga nzijjako. Namugamba Tereza Kaviiri bwoti bw'olina okubeera omuweereza wa Mukama. Ogenda basalako ngani koze for the starters abatakumanyi. Nga president w'abayimbi ba gospel mu ggwanga erya Uganda, nga Uganda Musician Association gospel religious representative ninda kulayira. Nayitawo nga ndi unopposed. Yesu yayina enviiri gwe mutendereza. Kati wuliriza. Tuina ennono ez'enjawulo. Bw'ogenda Jamaica waliyo abayina enviiri because aba Jamaica bo that is their culture. Tuina nina makanisa gembaddemu America nga bo ennyambala yaabwe eri bwetyo ne ku kituuti bakubi ba gita bayimbi bayina enviiri because ye culture eri mu America. But wane Uganda tuina ennono zaffe. Oba si kyekyo baŋŋambire ddala mbagulire obuleega mbagulire ne sikaati. Okitegeera ngenda bagulira obuleega mbagulire ne sikaati. Tumanye nti ono omuyimbi wa gospel ayina ebiviiri kati tumwongeddeko akaleega tumuwadde ne sikaati tumanye nti kati yafuuka mukyala. Wuliriza tewali ssomero wano e Uganda. 90% of the schools getugenzeemu 90% ekiragiriro kwekiri ku mulyango ng'oyingira bwoti nga ekipande actually ekipande weekiri ku mulyango nga kyogera olina kwambala bwoti era ekisooka ku byo tolina kubeera na biviiri by'abaraasi. Okitegeera kaakati mutuyambe kuba neno mu makanisa abo bayimbi bamanyi bulungi nnyo nti waliwo n'amakanisa ge batagenda mu kuyimba nga bo babagaana. Nga muyimbi ani gw'ogenda osalako enviiri? Bemanyi sijja kwogera ate oyagala bansabe miliyoni 5 simanyi defamation musaleko ezo enviiri. Bible tugamba Mukama akebera mutima which is true. Oba okitegeera kati mbuuza ekibuuzo. Bible ina weegambira nti jangu nga bw'oli. Kati mbuuza ojje nga bw'oli wava mu nsi ng'oli mwenzi nga basisita bonna obamalawo kati ojje ne mu kanisa nga bwe wali osigale nga bwe wali. Bible egamba nti jangu nga bw'oli batosigala nga bwe wajja. Kyuka oba ekikuluma nti gwe olina ekiwalaata bo bayina enviiri. Mbabuulira ekituufu ekyokukola. Sheebah wagaana okwetonda ogambye olina ekivulu ekyo kyastopingiddwa bwenga gwokoseewo ki okusaba gavumenti at least okwongerayo emipiira. Ekivulu tekistopingiddwa. Ekivulu ky'abaana b'amasomero because tubadde tugenda mu masomero era nga tu activatinga ekivulu eky'ennaku z'omwezi 2 ku katikati bakiyita high school swag. Ekigambo swag kitegeeza saved with amazing grace. Era tukkiriza Mukama nti abaana bonna aba Scripture Union, abaana bonna aba Church of Uganda, abaana bonna bali mu Christian bodies ez'enjawulo bonna bagenda kujja tusinze tutendereze Mukama. Naye Sheebah bw'atavaayo aba atutidde ebiseera eby'omu maaso eby'okuddayo mu masomero. Ebbaluwa mwenna mwagisomye egaana kye bayita omuyimbi mu masomero. Bagamba nti bakozese abaana b'omu ssomero abakola drama abakola zi debate bintu bwe bityo. Oba okitegeera era tuba tukoseddwa ge mazima.